Disitulikiti y'e Mubende erina amagombolola 19 nga muno mulimu divisioni 3 mu munisipaali ya Mubende ne tawuni kanso 4. Okulonda okwabaddewo olunaku lw'ejjo kwe kwasembyeyo nga gye bukeeredde olwaleero ng'ekibiina ki NUP kisobodde okuwangula divisioni 2 olwo NRM n'etwalako divisioni 1. Division eno kugenda okuwagira enkyukakyuka bantu bano tebabakaka bukasi basalawo nga balaba beetaaga okuba nga bakyusa bagoberere National Unity Platform. Ngenda otandikirako tugenda kugulawo enguudo nga bwenzi ekibagamba nti enguudo zibaali teziggulwawo n'ekirala 25% ebadde teddayo mu bantu mu zero ez'enjawulo. Tugenda kwongera okugulawo enguudo ezo ezikyali mu programu ezikyapendinga ate era n'okwongera okuzimba ku bizimbe eby'amasomero classrooms. Ng'akyagenda mu maaso n'okusoma ebyavudde mu kulonda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kiro ekikeesezza leero, Ferdinand Tumwesigye akulira ebyokulonda e Mubende yasanze nga talina ddala foomu z'ebubanda ku bifo bya bakansala byonna so nga n'abeesimbyewo bye balina bibadde tebikwatagana kwe kulagira okulonda kuddibwemu ng'agamba nti emivuyo gyabadde mingi mu kulonda eruuyi eyo. Buli omu alina DRA ye. Singa babeera balina sinkwanze sirina ate sirina gye nkolako reference tebampadde kopi. Kati in such a circumstance tuba tulina kumenya ki box bagiwambye eri ku poliisi neyalondeseza ali mu kkomera tetulina we tujja ki so bano akalulu bajja kaddamu n'obwabalema obubiri obwasibaganye. Poliisi yakutte abantu babiri okwabadde returning officer eyabadde akulidde okulonda mu muluka gw'e Bubanda mu ggombolola n'ey'Ekigando mu disitulikiti y'e Mubende awamu ne electoral constable eyabadde amuwerekedde era amuwa obukuumi. Ekyakwasizza nno bano kwe kutwala box eyabadde bikozeseddwa mu kulonda nga eraga nti teriiko siiru ate nga ne foomu gye baawaddeyo eraga nti byabadde bivudde mu kulonda byabadde bikyusiddwa nga foomu ate entuufu bagirese emabega. Kyokka bo bannakibiina ki NRM bawakanyizza okusalawo okwakulira ebyokulonda e Mubende okulagira okulonda kuddibwemu nga bagamba nti abantu baabwe babadde bawangudde mu butuufu nga bandisazizzaamu polling station zokka ewabadde ebirumira. Banyiivu nnyo bannange Buvanda bati baagala babeere ekizibu batuyambe tukooye omusajja oyo omusajja tumukooye tana kyatukoledde tuli bubi tunywa n'ente tuli bulala abantu bagenda kwettira Buvanda. Amasasi gakubiddwa abantu babonyabonye abantu bakubye bannaabwe abantu olw'embeera y'akalulu ako. Akalulu katono nnyo akoomuluka tekandi badde kuyiwa musaayi noba n'aba bakaddamu abantu abalonze mpozi barangirira omuntu gwabwe bwe baagala naye nga sikuddayo kalulu kuba tebagenda kufuna bantu. Twayo okusinga oba basinga naye twagala baturangirire eri eyabadde obuzibu ebabale ennya eziriwo eri bagijjemu. Ate ebyo ebyavudde mu kulonda mu tawuni kanso y'e Kasambye byewuunyisizza abalabi bwe kizuuse nga munnakibiina kya NRM alina ddala foomuzi 2 obululu bubadde businga abalonzi obungi era nga wano baddewo okuwanyisiganya ebigambo nga munna NUP awakanya ebyokulonda ebibadde bisomwa. Esoma bw'eti Kimbugwe 22 Kyubahiro 214 Magezi 8 naye nga abalonzi bali 19 eyeba esazibwamu. Gye byaggweredde nga Ferdinand Tumwesigye alangiridde munnakibiina kya NUP Calvin Vincent Kimbugwe ng'omuwanguzi ku kifo ky'obwa mmeeya wa Kasambye Town Council ng'atubuulidde nga ba agenti be bangi be bakwatiddwa abalala ne bakubibwa emiggo. Essaawa ya leero kyenzaako essaawa zino nga sinakola kirala kwe kugenda okulaba abaana bange bali mu kkomera be baasibye olw'okunjagala n'okulwanirira obululu bwabwe batya bwe bayinza okufuluma. Ekisemberayo ddala kyakuweereza bannakasambya mulonze omuntu omutuufu atazze kunoonya mulimu okubanguyina. Ekibiina ki NRM Mubende kifunye bassentebe b'amagombolola 14 nga 3 ku bo tebavuganyiziddwa. NUP efunye 3 ate 2 tebalina kibiina. Pabula na Reiso
agafeeyo ku Spark TV.